Jentambula nayo we tuba twogera timu y'abaweereza kyensobola okugamba nti naawe oli muweereza. So totunuuliranga bano bokka naye naawe oli muweereza kubanga ekyo Katonda kyatuyitidde mu nnyumba ye okumuweereza. Katonda atutadde mu bulamu buno obw'ensi eno tukole ki? Muweereze. Olwaleero tutandise tubuuza ani yaleese munne ekyo kye wakoze kinene nnyo nnyo. Waweereza wakoze omulimu munene era nzikiriza nti eggulu ligenda kusasula empeera olw'emmeeme eyo gyewasobodde okuleka mu presence ya Mukama. So ffenna tuli baweereza. Ngulumiza Katonda olw'abaweereza bonna mu UAE Christian Fellowship. Abooluganda eno ye UAE Christian Fellowship Abu Dhabi. Tulina ne UAE Christian Fellowship Dubai. Katonda bwatyo bwatusaasidde okugenda ng'atugazya. Amannya gange yenze Judy Kakooza olw'ekisa kya Katonda. Nga nze senior pastor w'obuweereza buno. Nkula wamu n'abakazi n'abakyala n'abaami Katonda bayawudde okwewaayo eri omulimu guno. Era nga mbeebaza olw'omulimu omulungi gwe bakola. Juzi waliwo omuntu eyambuuza nange akusumba ku lwaki wobeera oyanjula mukazi wo ogamba nti ayina amabeere. Abooluganda ndi musajja mufumbo obw'omukyala omu, omukyala Prosper Kakooza. Mutumiddeko, waliwo kamera endaba mutumiddeko? Mutumiddeko omukyala oyo, kimanyi ajja kubeera naffe essaawa yonna. Very soon ajja kubeera naffe. Tulina abaana Mukama atuwadde ezzadde nga yegwe omu ku zadde lye Katonda lyatuwadde. Oli mwana ate kwagala nnyo ne maama akwagala nnyo. Ngamba nti alina amabeere kubanga ensi eyonoonese. Abasajja bawasa basajja bannaabwe n'abakazi ne bafumbira bakazi bannaabwe. Ensi bwentyo sitaani bwagigoyeza. Naye Katonda atuwadde omulimu gumu tukyuse ebyo ebiri mu mikono gya sitaani tubizze mu kwagala kwa Katonda. Ekyo tugenda kikola. Tunoonya abeegayiriza abagenda okwewaayo. Njagala ttiimu kabiri nti ey'abeegayiriza eya Abu Dhabi nga tusinda eggulu ne ligamba kyekyo ejjeriiryo. Tugenda kusiguukulula ab'amasaza ba Abu Dhabi bonna. Ebyoto tugenda kubiteeka ku ttaka. Tugenda kukyusa buli kimu tukizze mu kwagala kwa Katonda. Abooluganda buno obuweereza bwa deliverance. Bwe yabadde azze ng'osuubira ogenda kusitula akatebe kugamba okisanga ku mulyango sijja byogera. Genda okwogera birala n'okumenya bimenyamu bifumitamu kubanga ngenda kwogera ku ekyo kyennyini ky'obadde oyita ekintu kyo. Ekyo ky'obadde okweka nga bw'ojja wano oli mulala, oli malayika, olinga Biikira Maaliya, naye nga bw'ofuluma waliwo oti oli mulalamu. Tetwegomba na kusala mu maaso. So sigenda kwogera oba mirundi mitono nnyo gyonna gye tunaayogeranga ku njiri enaakukyamulanga obukyamuzi. Tuyinza okugyogerako ddala nga Katonda atugambye mu bagambe kino ate era ng'agenda kikola. Naye ate twagala enjiri ekutwala mu bulamu obutaggwaawo. Abooluganda bwe twalokoka tetwalokoka kulya nsi kugimalawo. Bayibuli neekugamba nti kiri kugasa ky'okulya ensi okugimalawo ng'omwoyo gwo gufudde. Kati tugenda kukola nnyo okutaasa emyoyo gyaffe tusobole okukwata ku kiruubirira nga ky'ekyobulamu obutaggwaawo. Kiriba kya ssanyu nnyo ng'ebiro n'ebiseera bituuse nga nze nammwe mwenna tuli mu presence ya Kristo. Abooluganda nga ffe tuli wali abayimba hozanna 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 kabaka. Nga bwe ntunula bwenti ono mumanyi, oli mumanyi, oli mumanyi, twali ffenna mu lutabaalo luno.
ekyo kyetukolerera ate yensonga lwaki twalokoka. Abaluganda gwe yalokoka olwa booyi kutumiddeko tewali buzibu era ne booyi ogenda mufuna kubanga Katonda waffe agaba abasajja. Gwe yalokoka olwa gaalo nkutumiddeko ne gaalo ogenda mufuna. Abaluganda gwe yalokoka olw'emmotoka olw'ennyumba olw'ettaka olwaki byonna ogenda bifuna. Naye Bayibuli etugambye Matayo 6:33 tusooke tunoonye obwakabaka bwa Katonda n'ebirala byonna binaatwongerwako. So obuweereza buno buli ku musingi ogwa deliverance era nga bataata baffe ab'omwoyo ye Musumba Tom Mugerwa ne Maaza Justine Mugerwa babaagala nnyo, babatumira nnyo era buli ebifeero babimanyi, buli kimu babimanyi. Era juzi Maaza yankubiddeko nga layika waliwo enyiika entonotono omulabe ng'alina waatulwanyisa nansindikako mu kisenge ekyowaggulu nensabako nabo olw'ebyo sitaani byagezaako okukola. Buli we tunaakoma okuwanikibwa mu bbanga mu kitiibwa kya Katonda waliwo ebigenda okutulwanisa okututeeka wansi. Naye nze naawe tugenda kuyimirira mu gaapu, tugenda kusaba, tugenda kwegayirira, teri kigenda kutuzza wansi. Tuva mu kitiibwa nga tudda teri kigenda tuzza wansi. Kyova olaba nkwegayirira bw'obanga wano n'oddayo waayo akadde kaabirira Mukama ku lwa ministry, kaabirira Mukama ku lw'abasumba bo, kaabirira Mukama ku lwa buli musajja na mukazi ayimiridde mu gaapu obwakabaka bwa Katonda okugaziwa n'okweyongerayo. Sitaani alinako waatuyuuya naye ate Katonda waffe munene. Ekyo njogedde ku levo ya kanisa naye ate naawe olina w'oyita. Naye ndi wano kugamba nti awo w'oyita waliwo Katonda asinga embeera gy'oyitawo. Waliwo Katonda ali waggulu w'ekyo ekyegulumiza mu bulamu bwo. Oye Katonda agenda okusumulula okuwonya. So tutambulira amafuta aga deliverance. Kati njala twogere ku deliverance efuna. We walokoka watandika olugendo lwa deliverance. Naye oba oli awo olwaleero obala myaka nti nalokoka kati myaka 10 naye ng'okusumulwa kukoze eki? Okusumulwa kuganye. Abooluganda okyaliko emizimu bakyakusabira n'osambagala n'ogweri. Abooluganda okyalina okuziizibwa, ebirooto byo bikyakwatibwa n'olwaleero nga n'okutya okwebaka otya kubanga omanyiko engwawo bwenti ekiddako oba okimanyi. Kawuula agenda kwekola ekigenyi, abafube wammwe bajje bakuliisa ebijjulo mulye muwanike n'amagulu. Abooluganda buli musambwa gujje, buli muzimu gukukyalire. Nga olwaleero oyina n'entiisa okwebaka. Kyenjogerako kyali kimbaddeko. Kyali kimbaddeko. Nga nnyina n'entiisa okwebaka kubanga nga mmanyi kengeza nenneebaka bwenti. Nga mpulira njagala nsule nga ntunula ebintu ebyo biremu okunnumba. Nga njagala nsule nga ntunula oba oli awo neba okuddayo emabega kubanga olumu oba wakalakase essaala yo n'obulira ddala ng'essaala gy'okalakase eyo eyina weekuyingiza. Oyina endagaano z'ovuddemu okalakase essaala n'obulira ddala omwoyo wa Mukama ng'akusumuludde mu ndagaano nga naawe mu ddala ddala okiwulira owangudde. Naye oba wakeebakawo emizimu ne gikomawo ne gikuzzaayo mu ndagaano y'obuzaalirana ne gikubuuza obadde otoloka olagawa n'oddamu n'osayininga bupya endagaano yagyo. Ate n'oddamu ng'olina okuddamu essaala eyakalakata gye wakalakase eyabadde ekujje mu ki? Jjukira nti essaala eyo tebeerawo buli kaseera, wabeerawo ekisa ekya buli lunaku. N'otandika okugiwammanta n'okuginoonya naye nga togikola ki? Nga togiraba. Ate ng'oledde omutima gwo gukoseddwa gujjudde ennyiike. Kubanga omutego gwa Sitaani
kwe kujja okulaba nga akujja mu kwagala kwa Katonda. Najja kikawula ne kikozesa, n'ozuukuka ng'oyambadde obusungu, n'ozuukuka ng'oyambadde obukyayi, n'ozuukuka ng'oyambadde ennyiike. Awo Mukama n'agamba ate ggwe nzaawo sikulera, osooka weetereeze otegeere nti nze w'amaanyi okusinga Kawuula. Bw'onaakitegeera komawo tutambule. Naye ng'ate kiri kyo kyazze kulaga nti vaayo, yambala ennaku, yambala okweraliikirira. Kawuula yannumbanga n'enjira obusungu ng'era bw'onsala mu maaso ng'abadde yannumbye enjala okuba oluyi n'enkwasa amatu. Mpaka we namala okutegeera, neetegeera kino ekintu buli we kinnumba sizuukuka kyekimu. Buli we kinnumba nzuukuka nga waliwo ekiddeegasseeko. Kyannumbanga nenzuukukira mu busungu, ng'olunaku lwonna luyinza okumalako olunaku nga ndi mu busungu botalaba. Nga ninga ku motoka gwa ntalo, tompitako, buli ampitako balo ninga ku motoka gwa ntalo. Kiyinza okumalako ennaku nga 2 oba 3. Ate kimekinga sure obanga atereera nga kikomawo kirini owinga kikuzzaayo mu swiki kyongeramu ddiya. Obulamu bwo ne bubeeraawo nga bwasiraana. Eva oli mu busungu naawe bw'otamanyi we buva. Eva oli mu nnaku naawe gy'otamanyi weeva. Oliko ebiwundu nga gwe wekka abimanyi, teri mulala asobola kubitegeera. Abooluganda omanyi emizimu egyo kye gikozesa mu bulamu bwo. Gwatwadde tannategeera njagala otwaleyo eddaala ery'okuyiga n'okumanya nti omusambwa guno we gunkyalira guba guzze kunnyambaza kyambalo ki. Tegukukyalira bukyalizi ne gukulekaawo. Guba guzze okuzaayo mu kyambalo. Guba guzze okuzza obujja endagaano. Guba guzze gukuzzeeyo mu nnyiike mu ekyo ekyambalo kye mwe gwakutaayiza. Abooluganda mulimu ezimu nga kiyinza okujja nekikwambala nga kikwambaza kwaka. Nekijja nekikwambala n'oyambala okwaka. Olunaku olumalako osinikira buli musajja amannyo kubanga owulira omubiri gukulemye okukola ki. N'owulira nga amasimu n'ogatankuloddeyo mu wa X obeebuuzisaako, gwe wamwana gwe wamulira wa? Nze mbadde nkubuuzaako bubuuza. Naye nga waliwo ekyakwambadde owulira kikulemye okontrolinga, kirina gye kyagala okuzza. Buli omu omanyi engeri gye kikolamu. Buli omu omanyi bye kikozesa. Gw'atamanyi bye kikozesa, njagala oyige kyambalo ki ekintu ekyo kye kikwambaza. Ng'omaliriza okutegeera ekyambalo kye kikwambaza, awo wennyini wenjagalira otandika okuwangula ekyambalo ekyo. Mangu ddala ng'ekyambalo kimaze okwambazibwa, kyeyambulo kigambe nnyina Katonda ow'amaanyi. Nnyina ekyambalo ekisinga ebyambalo byonna, gwe musaayi gwa Yesu. Tetugenda kuddamu kwambala byambalo bya misambu egyo. Tetugenda kuddamu kwambala byambalo ebyo. Kubanga waliwo omusaayi gwa Katonda ekyambalo ekisinga ebyambalo byonna. Bwe kikwambaza obusungu yambala essanyu. On point. Bagambye kyanyambazanga busungu we nakitegeera kati we kyajjanga nze on point nga nyambalirawo essanyu. Olunaku olwo nsiiba mbuuza buli omu, hello, how are you, hello. Nsekera buli omu ate nga nyamba buli omu. Nensinza nengulumiza Katonda wange, ama Katonda kuba lwakusinza. Tewali kinyiza sitaani nga kusinza Katonda wo. Kubanga ekimuleeta omusinze kye kimuleeta gy'oli ng'osobola okusinza sitaani. Kati ekyo kye kimuleeta woogaana okukikola oba omumaliriza okumuwangula. Tetugenda kuddamu kuvunnamira misambwa. Tetugenda kuddamu kuvunnamira mizimu. Sigenda kuddamu kulaba muntu yenna mu Christian Fellowship alumbibwa ekisambwa n'otandika okukaawa otuziga. Musumba golokoka onsabire. Naloose nga bangoba ku mulimu. Tebakugobye ku mulimu, Katonda akugambye golokoka osabire omulimu gwo. Kubanga byo weebiri byagala kujjawo, gwe mulimu gwabyo.
naye Katonda agambye yambala amaanyi baako by'osembezaayo wala, bibadde ng'ebisembedde bisembezeeyo ddala wala. Saagala oddemu kuba ssimu yakukaaba maziga. Busumba Kikawula kyannumbye nze bino sirala we mbikunyumiza. Nasuze n'abafu twasuze mu bijjulo. Busumba twamaliriza nga ne ku mulimu ovuddeyo. Omwana wange ng'afudde nalose ndi mu ssanduuka. Kikawula kiba kizibu kyonna oba ekisambu oba obuwongo obwo bukuleeta kofiya. Kubanga buli omu amanyi nti onaloota ng'oli mu kofini ogenda kuzuukuka nga olabanga abamaze dde okusima entaanaayo, olabanga bagenda okuziika ku ssaawa 8 era emirembe ne gikuggwako kubanga waloose wetisse kofini. Kikuteekako entiisa osobole okuva ku kwagala kwa Katonda. Kikwambaza fiye eyo tintime. Abadde alina okusaba n'otasobola na kusaba kubanga oli mu kweraliikirira. Abadde mu kisiibo maliriza kasita ngenda kufa kandi ebyange n'eziri ku akawunti n'ozijjayo genda olye ku KFC kubanga ogenda kufa. Sitaani yali atonze ku muntu. Bameka kumwe nga sitaani yakutonda. Izo kuba bendi mu balala. Kumwe nga sitaani yakutonda twaliko omukono tu. Kati wabanga kumwe ddala tewali amanyi nti sitaani yali atonze ku muntu ate era nga tatondanga ku muntu, kiki ekikwambaza okutya nga akulungi? Oli w'amaanyi nnyo n'okusinga nga bw'olowooza. Oli muwanguzi nnyo n'okusinga bw'omanyi. Kabyona ategeera kiki ekibadde kikulemesa okuwangula. Kabyona ategeera kiki ekibadde kikubya mu lutalo kubanga tuli mu lutalo. Ensi ey'omwoyo ya ddala waliwo olutalo olugenda mu maaso 24/7 n'otalaba. Waliwo olutalo nga woowulira entalo ensi nga zirwanira obukulembeze, nga waliwo entebe gye tuyita entebe naye nga iwe bukulembeze gwe balwanira. Naawe waliwo entebe gye balwanira nga gwe mwoyo. Omwoyo gwe sitaani agwagala agukozese, ate ne Katonda agamba nze nakutonda ojje ku nsi okole okwagala kwange. Era ku lw'okwagala ennyo agamba sisobola kuwaayo eri okuteesa kw'omubi. Kati olutalo olwo lugenda mu maaso mu nsi ey'omwoyo naye tolulaba. Ebirooto by'olootako olumu Katonda akusaasira busaasizi n'akubikkulira n'alaba. Ng'obadde eyo oli otambula obuzi olina mu kibira n'osanga ogusota ogunene. Ejjambiya n'ekuwebwa n'ogutema nga tomanyira gyevudde. Katonda n'akubikkulirako ku lutalo lw'olimu. N'akulagako ng'obuze naye n'amala n'akulaga n'ekkubo naga akale kati dda wano ku kkubo. N'akulaga nti waliwo ekigenda mu maaso. Waliwo sitaani ayagala okuzikiriza okuzza eri, naye olina okutegeera ekkubo eggolokofu erya Katonda wo olwane olutalo owangule. Naye kiki ekibadde kituwanguza mu lutalo olwo? Kikyo kye mbadde njagala tukwateko mu ddakiika entono ze tulina. Kiki ekituleetera okubeera abanafu mu mwoyo gwaffe? Oba kale mu nsi ey'omwoyo n'osanga nga Eva oli munafu,